sente zijja kuzisu ziwaatayo mumasinzi amusi somesa kotulabiriza wulira ekimu amina amina oyagala okufuna mukisingo kinetomawamu oyagala okifuna owulira kugamba omutwalo wali akasobola kwekusaako yali ebijanjalo omukama amugamba mu kisingo kye omutwalo omugamu ekisingo kyali okubuuza omusingi. Amina 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 kola kumungeko okusinga mwenyewe kwa kusinga kusomesa aya zima kwa kusoma kwa kuona kelezi ndio ukasika ndani kama asoka yao kabla kasi wao pia ndani ni kabla kasi nibo batusindi okwenda yali okusula muguluka kakati wali n'ekinakyakuma kusomesa biwonye kabadde akateesa wira wali kibayita amusgiving okuwaabo abatata bakolaki bwe bali olaba abaana bali abali mu kisubu twabaganyento yetanso nasente baleeta sabbuuni omwana alina obutiko bwa sabbuuni kola kunena ngeti omwana ngeko limutungu lirina mumesi yawe kilo ya sukali omwana yakisubu adwa olowooza omwana bafuna kusoma akusomero liri ekisibo kitwagala kifunemu abooluganda ngero 19 nyiga 17 ngero Proverbs 19 verses 17 abalira abantu awakana era obana ali kusasula ebirungi byakoledde abalira abantu awakana era obana ali kusasula ebirungi byakoledde. Amin. Amin. Tuwadde maafu wadala mukazi weseka yalina akaduuka agenda kumala wakati ndowooza okukusaba musungu n'agamba musomesa nali sina nsiye nenfuna edduuka likola neseesizaba sina kyenyiza okuduuka ngenda mu myaka 10 nalina akaduuka naye sina kyebabuze kyenbafunye naye muwedde n'osomesa ebirabo n'osomesa ekikulu osomesa nti omusijja kulimba
z'omu baalimanyiira ku eklesiya naye ng'akateekaokera nasinamu nakusoma ngera yebisula muti musomesa ekimu kyekumi naye sikisasula mpaka watusomera ebyamwandiikibwa naye musomesa ennaku zino ebintu byakyuka emitwalo 23 genda omukasooka nasasula ekimuta nga wadde ebiraki katubalire empale y'okusatu ekubirira mu kisiimu ekyawandikibwa ekikulu ababeeranga ababuzaana ekyo babadde bakusiige n'abadde baaza ekyogera mu luzungu ebinanyambako kubaasa. Remember, you are a dust, and the dust you will return. And abasomesa n'abazadde bakugamba oli era mukola ki atuukirane omwana kuba leero ddala mukonekolebabunya mugambe olinfuufu era mumuyuda omujuliza omugambe wajja tena abantu bajja kuyamba beeyamba okuteeka mu kofu naye yakuddaga tena abantu kati kuleera obulago omaki ab'okuganda tubateekagasinza katonda yeetaaga mwesige kugamba Katonda nti ebyokuwabimba era nekati mbikuddiza. Amiina. 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 Katonda ebyokuwabimba era bikolaki njagala nnyo akaseera omuseminaali agenda kumulyango ako ke kaseera omuseminaali wabwe waabo ne bakubasekere abasigadde bakyali babazadde baabwe nemwambale oba esaza likuyamba naye akyalika wamuzaddewo era omuseminaali obaako bamuziika waabo kweseka bakala bayambi ne bamuziikawo waabo okweka omulyango nefwaza kati maama ne taata byomayirira kusayi ne bamuleeta wano ne bamukwasa mu kathedro omukulu afudde mukaki mu ntebe efuula kathedro nze musisiri ne mukyala wange tukwasa omwana wange Simooni akuweereze ggwe n'abaddira kale omuyagamba nawe yategeere okujaagala okujja kubeewamu okuzeki nga bakuwaddeyo naye njagala bawulira ng'oluganda siraba alumaka gavaamu mugaddiini gavaamu musaasedoozi nga gajjula tegali kikule omuka kubanga abasajja bano bategereza Katonda kyamulaki kyayagala mukama kubakutuba era bwetukuze tumukuba yoweki akuweereze obayigula Father asobola okubeera asobola okubeera n'ekitalo sisita asobola okubeera n'ekitalo oba nkuweeredde gabira abantu omuntu oyo gwowasibuka owaani oyinza kunaako owuluganda naye abaana oba muganda onakiaki naki oyinza okuba mukuwalo nga tulina bazadde
naye nga twala tofuna bazadde bwange tebakati newankubadde baafa okyaliwo wafuna omuntu akwata muki balina kibamu ekiki yensonga kikugamba bwantuuliddewo oba olina omupakasi eno mubeera gavumenti mukyalo mubeera nawe kati kantuleegolera oba olina omupakasi akulemberamu omuntu yenna akukolera kusenga kitiibwa mwembeera omuntu oyo agenda okugyawo okukola ng'alina ebyetaago eby'omubiri Mukama akukwasizza wegwalisiza akasente ke osasule omuntu oyo omubeera azaamaanyi nkuddiramu omuntu oyo omubeera azaamaanyi Katonda abamu Katonda abakola kyekimu naawe omugenzi akulekera ebintu bye walina abaagale naye okoze ku bintu by'abantu ebintu birya abatatuwalagidde wenyini mu kisibo kino obudde tebunabakukola naawe tunuulira ng'olesera kumanga omwana oyo mukwate bulungi Mukama akukwasizza ojja kumufinamu omukisa era essomero erisooka basomye empisa y'okumanya essomero esooka ligamba bateereddewo ekikolimo obulamu oyinza okwekanga nga mwana owokimu oyinza okujjaba ekikolimo oba okalaze bayibuli enote mu kiseera egamba bwe yakaalamulekwa oba namwami amaziga gamaze naze makulaki zengawulira omuntu oyo alimu n'abakukigali omwana yava mu kyalo najja n'akola aleza okuba bazadde baafa ng'amanya sabayiva okubeera naye n'emitwalo ebiri emituniyo n'omwaka najja okubifuna jangu bwe kutuka obudde mu bateebako ebisero abalina enkoye naye omukazi yenna n'akwatiramu ebazibakira gasinga mubuwa naye nga maybe balina waka nesikazi gyayambudde bingi onafuna omukisa kati mwaliro ofuna okufuna omukisa nkubuulira ekintu kiteekeddwa okulaki okukolebwa amina 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 neteteeyodamuwo akadde kano igwatunulidde wano wali wakyawakamamu wakyawataatawo oba leyate yakula maama sooka okuleeta kwetegereza njera ekimala nkudiramu bw'aba alina kyakukola kituufu naye tukira nti akola okutegereza njera ekyo kimala olwaliro mu kisibo kino gula sukaali ne boodi odeemama ngekama sasa nsonyiwa ensinga mu Uganda Katonda alireetedde ekikolimo lwaki kubanga abantu abakulembeze baffe omulimu gwose gwa kuvuma omulimu gwe gwa kusaba tukirayo omulimu gwose gwa kuvuma omulimu gwe gwa kusaba amina amina
oli stress, wenna oseneta, wenna obogera ku kitalo miswali kubeera lwaki kusumba kusumba ogenda kufa pressure, ogenda kufa sukali, ogenda kufa stress. Osebo wabunya wabina ndende mutima olwale ekikuba kirawo kumira hasi. Somesa nkubuulira kituufu si kyangu naye kikole. Ekyo teeka lyakumeka wali teeka lyakumeka abooluganda bwe tuba twagala okufuna omukisa mu tusibu kino bwe tukulire oyinza okubona nokulagigambe naye nga nokwakuleka sekobalieyo akaluba bakutte mu mbirizi naye nga muwala oliwekokwambekaku obirukaokulukanaokubabale naye nga nokuyakuzaala agireni kitaawo agireni alikuwala ki onakunawekusomesa nibanga agamba munyeenya kwabaye basomye kusomesa nibanga agamba mukazi mwasi kusonyiwa byamwaliwo okudde amala kusinga yima era yakituukiriza kati waliwo omukazi kaseera kaali kakusawo nebekakujja nebalinera abalala n'abaakwe nakugamba ebwoliko okubesibula kankabuli abatunyiza bo batawalitunyizisa yeyekira akabizike n'agejja oli mubusuku kukutta sibyalinaku igwegolayizisa gwabeera nokusi oli abaki gwenyala okugerera kwasimenta oli yomusa onakunobeganakade mukama kukowola osumwe munyeyeko omugambe mukusumuna kanakade mukama kukowola sumwe. Amina. Ayensasaba abantu n'omutima omwana wakere kunakubuuza yagezera n'omuteekade kumu ali munda kumwana wokukulima ng'abo mwana kulikolokoloza odakufuna buli asunga era okiraba ku mwana asunga yegwe nawanuja mugulewo yeza atuse ne ku mmeeza nojja naye omwana we asunga naye ekikono okuba kimuteeka sigamba abalala n'ababaye basajja bakazi azunga mukazi batoba musajja kyagagamba asirasubwa yeeringa abadde dda yabakazi basirasubwera wemama azakusala mwana gwe wiramwenye tukimanyi lwanza asabe ekisungusunguwa bana bagule ekiririyo. Amina. 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 Amina.
buli lwagula ennyama ewaka yasenaki nabagamba sitaani otamwesoka kumuswaza lwakuswaza kiyitirira. Kati lwali lumu abagenyi ne bajjawa ennyama yogenda okulya omale ogende emmanju ekuswaza. Abagenyi bazze mukyala agabudde emmere ne bazitula bokisi y'ennyama paka ku mmeeza n'ejjiiko n'essuwaani. Anti taata w'abaana abagenyi baagala okulya emmere egenda kuwola. Nze omukono leero gunnuma anti nga bulijjo bwe tukola era bwe nkoze. Etteeka yaliteekawo olw'okuba alina omululu. Ate nammwe abakazi ne mukisussa
Kati abagenyi bonna baavaawo nga bakimanyi nti ono yasena ki? Ate bakimanyi nti asena bwalumu lwaguze eki? Oswala olw'ennyama. Nabagamba lumu nti enguzi, nabika saakyogera wano, enguzi, ffe tuleese enguzi mu Uganda. Abakyala abali wano n'abaami abakola ki? Mumbuuze musomesa tutya? Kankuddireyo. Nze nalabako lwakuba nti ewaffe jjajja yalina ente empitirivu nyingi, naye nga jjajja eggama nnene enzibu. Kyebuuziza mu bukulu buno nga ntegedde Kristo, ne ŋŋamba singa jjajja yali munaku nga bano abagula liita y'amata emu ng'abaana balinga 10, egamba hafu liita yekka aginywawo. Kati hafu liita n'amala ati abaana 7 abasigadde. Mumpulira abali wano? Dadi ennyama bamuterako bifinga ebi ku ssuwaani y'ebbakuli, yakula yanjawulo, emanyiddwa n'ewaka era yeeba yanjawulo ne batonnyonnyodde bamanya nti ebbakuli yaani yannannyinimu. Kati abaana ng'olidde ebifo olwedde oli mukulu onaatera n'okufa. Bano bakyakula, waguze haafu, bali babasaliddemu kafi kamu bakawuddemu emirundi emeka? Abaana bagaana naye nja kukula mbere ngande. Be babasomesa be mulaba ku masomero, headmaster, abasomesa baba balina okufuna kanugeze emitwalo 3 kubanga ye mukulu, abawa 2 mu mmeka mu 8, ebiri n'agikola ki? Kiri kyakula, kati naye mukulu. Abazungu bano balina ebibi ate balina ebirungi. Baddira emmere ne bagiteeka ku kye bayita dining, nga bamaze ogisosootolawa mu ffumbiro. Katugeze awaka muliwo abantu bameka? 5. Bataddemu ebifi 4. Omwana muwe essuwaani yaba akulembera. Bw'aba ateekako ebifi 2 mugambe si we bate bakola ki? Osooka n'oteekako ekifi kimu n'ogenda. Bwe baggwaayo ng'okyayagala ng'okola ki? Naye olw'okuba ffe twabakuzaamu kiri, dadi ebbakuli y'ennene enzibu, bifi 5, kati nayagala kutwala mululu gwani? Olwaliro Bayibuli egambye ow'omululu tolina bwakabaka mu ggulu, ko nakumuna omugayime bw'oba olina omululu obwakabaka mmye. Si mu kulya mokka, si mu kulya ki? Mokka. Nene mu bintu ebirala muli community negwokayanira buli kimu kyonna. Kyange n'otwala ekintu ekinene, bano ne batuuka ekiseera nga tebana ne kyakukozesa. Kati bano abayizi bakitegeera. Otutte matiriyo yonna, muno talina ne kyagenda kukozesa kutunga olw'okuba olina omululu. Eyanditutte mita emu, otutte mita 3, bano buli omu afunye mita emu. Obwakabaka mmye, ko nakumuna bwakabaka mmye. Okuwaayiriza emisejja abooluganda nga bwe mbagamba nange bwe neegamba. Okuwaayiriza bakugambye obwakabaka togenda bukola ki? Kubulaba. Muno n'omupaatikako ekintu tokimanyi nako. Oyagala kumulemesa. Bayibuli egamba embwa ennamu esinga empologoma ki?
efudde. Erinnya kya muwendo. Okukuuma erinnya kyaki? Kya muwendo. Batwala ebintu byonna naye erinnya ne balikola ki? Abooluganda, oyagala okwogerako obubi wangi, oyagala okuwaayiriza, onaku mulomu gwe lwaki owaayiriza? Nyenyeko omugabe mukazi gwe musajja gwe lwaki owaayiriza? Ndayira mulabye naye nga tannamulaba nako owa mu kkooti obujulizi obw'obulimba olw'okuba bakuwadde akatwalo. Omuntu bamusibe emyaka nga 5 olw'ogwe omuntu omu olimbye. Olimbye, owaayiriza. Si bigambo byange bannange, bigambo byaki? Obwakabaka mye obwakabaka mye. Omwana oli wano otunuulidde wadde omusajja mufumbo mwekereziya oba si mufumbo mwekereziya, olw'okuba gwoliko sitingi ruumu ennene okusinga ey'oli aliwo. Essente omusajja ziyandibadde agwiramu abaana amata n'emmere, ali mu kuzikuwa, oli muzirya weeyagala. Musomesa nze nzimusabye leero nkubuulira oddemu amagezi nga bw'okola oli Katonda talya mandaazi, nawe kyekijja okuddira. Amaziga abaana gano ge bakaaba, omukazi gakaaba ge gajja okukola ki? Kati gwali wanawuliza ebigambo bino, dduka ekikolimo, dduka obulamu bwo bubeere naki? Amiina, amiina, amiina. Oli kufaaza, ona ku mulongo efaaza. Okimanyi bulungi nti faaza. Kale tukkiriza yalina obunafu bwe, negwe okimanyi nti ani? Wedduka ekikolimo ng'obudde bukyali. Ambabuulire Mukama yampako uchansi katono nnyo n'ensomako. Nonikola egamba ekisobola okuggyako obuyinza Father nsobye yeebaddewo wejjusisa muntu oyo gwakoze n'ekikolwa ekyo. Ye kennyini aba akoze eki? Yeggyeko obuyinza obusoma mmesa n'ebisigadde. Enjagala nkuwulire nawe aba yakikoze jjo nga gwe omumanyi bulungi. Najja ffe tulaba Yesu abaaleera mbagamba agenda mu saakisa bw'aba tannaba kujja wano. Omukulu oyo alina essaala gy'asoma etukuza ebirowoozo bye, ebikolwa bye. Gwe omwana atunuulidde wano geye neekulindiridde. Konna ku kiwala ekitooto tekiri awo kigambe nti geye neekulindiridde. Munyenyeeko omugayi gwe musomesa gwe gw'agamba. Amiina. Musomesa leero ng'okambuwa dda. Nkuwulira kituufu. Twagala tweteeketeeke obulamu bwaffe. Twagala Mukama tumusitule. Mu budde buno tukoowole ekisa kya Katonda kituuke ku bulamu bwaffe. Abooluganda, nze njagala abantu b'e Busunju nga basituka mu mwoyo ne mu mubiri. Kola ky'oteekeddwa okola mu budde obutuufu. Dduka mbiro, Father waali wano, genda mu penetensiya.
ebyasoba ebyedda mazima biwedde ekiisa ky'Omukama kati kikulinze biri ebyedda mazima biveeko gende w'Omukama mube ba mukwano wulira kuyita Omukama akwagala genda gyali Omukama akwagala wulira kuyita Omukama okwagala okusinga oli kusanga waggwe. Amina. Etteeka litugamba nga tonabagenda mu penetensiya bw'oba olina kye wabba ekibbo okizzayo nannyini kyo. Katikisimu gye nasoma yeeyo eyiyo egamba etya? Wangi? Eyiyo gye wasoma egamba etya? Eyange bwetyo bwekola ki? Onaku ne bw'omugabo bw'olina kye wabba kizzeeyo mu budde buno. Olyoka osaba ekisonyiwo. Amina. Kyukira muno omugambe olina kye wabba kizzeeyo. Gwe bagamba kizzeeyo. Mawogo gwe wasima oli ewa neiba mugambe neiba ekyamazima mawogo namulya naye nsaba kunsonyiwa naye oba tomuziza ne mugambe neiba mawogo namukola ki? Namulya nze yamusima nsonyiwa ogende wa Father obimalirize. Amina. Katikisimu gye nasoma ne bw'obanga olina neiba ali awo n'omusabako akasepiki nga tategedde n'ogyayo akasepiki nga tategedde obeera obbye n'obwoba ogenda kamuddiza obbye. Katikisimu bw'egamba egamba n'okugamba bw'oba okozeseza ekintu kya community obubi obeera kinakyo kigwa mu kubba. Kuŋŋaanya obulamu bwo weetereze ng'obudde bukyali. Amina. Kona kumuna mugaye kuŋŋaanya obulamu bwo weetereze ng'obudde bukyali. Amina. Yesu mulungi. Oyagala okufuna omukisa? Oyagala okufuna? Kuŋŋaanya obulamu bwo. Otandikira ku ggwe ne maama ne taata. Mukwatagana bulungi? Obalabirira? Mukwatagana bulungi? Amina. Sibawulira amina. Somesa leo twaze kutusabira esaaje nasookeddeko. Ababaddewo si gye nasookeddeko. Twagala n'okutereza obula ekiyinza okuba kikusibe kitini nnyo bwe kiti kyanga otandika kukola. Maama tomuddizanga yadde kantu. Omukisa gw'abazadde mukulu nnyo nga bw'okiwulira. Ddayokko. Maama yafa musomesa, genda we bamuziika lima ku malaalo. Omaze ebbanga ki? Omusabira ku kitambiro ky'emmisa? Omukama mulungi. Byenjogera birimu amakulu. Olwaleero nga tutandika obulamu bw'ennaku ziri ezi. Tulina ennaku 40. Ako kyokola. Omukama akusumulula obulamu bwo. Abooluganda obulamu buno bw'essala si bwangu nga okiwulira. Ffenna tulwana lutalo, tuli mu ssematalo. Ne twekemba, ne twegayirira Omukama n'akola ki? N'atuyamba.
Yesu mulungi obudde bwonna. Matayo mutwe gwa 10 onyeo 40 njakoma ku 42 ale mbagereremu akagero mbasabire tumalirize olunaku. Ayaniriza mmwe ng'ayaniriza nze, ate ayaniriza nze ng'ayaniriza oyo eyantuma. Ayaniriza omulanzi olw'okubanga mulanzi alifuna empeera ng'ey'omulanzi, era ayaniriza omuntu akola Katonda by'ayagala olw'okuba ng'akola Katonda by'ayagala alifuna empeera ng'ey'omuntu akola Katonda by'ayagala. Mazima mbagamba nti buli awa omu ku bano abato egiraasi y'amazzi obuzzi amannyogovu okunywa olw'okubanga muyigirizwa wange alifuna empeera ye awatali kubuusabuusa. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Buli kyonna ky'okola mu kisiibo kino ng'oli mu kwegayira, ng'oli mu kusiiba, mpeerayo eteredde etaliko kubuusabuusa. Buli ky'okola n'omutima ogw'obwakatonda ogutalimu bukuusa, bandabe. Anti baatugambye musomesa atuyigiriza okugaba, kati kwata. Si byebyo. Si byebiriwa? Si byebyo Mukama byayagala. Ayagala okola ekyo kitaawe ali mu ggulu ye kyakola ki? Kyalaba. Agambye n'ayamba kati nga brother waffe ono n'oga brother okola omulimu mulungi, kwatayo omutwalo guno gukubeeremu, ogenda kufuna ku mpeera ya brother gy'akola ki? Oba sisita otwegayirako eyo gy'obeera, naye kwatayo omutwalo guguno, empeera sisita gy'afuna nawe ogikola ki? Awo obuwa egiraasi y'amazzi. Father Louis yabagamba muyige okutega emikisa. Abooluganda nga mmaliriza oluyigiriza lwange olwaleero, waliwo omusajja nga mwavu, kunywa omwenge akola ki? Anywa. Alina mukwano gwe n'amugamba njagala kujja mu mbeera ey'obwavu. Gamba ojja onkyalire kujje mu mbeera ey'obwavu. Omusajja ono ye buli kaseera ali atamidde. Bane njagala weegendereze nnyo abasajja abanywa omwenge, ne bw'aba talina ssente buli ssaawa aba atamidde. Oba ssente aba azijjawa? Nange tombuuza. Amiina. Kati lwali lumu n'agenda mukwano gw'ono n'amuwa akabizzi. Yamuwa akabizzi n'amugamba akabizzi kano kagenda kujja mu bwa. Omusajja ono n'addira akabizzi n'akateeka mu bokisi n'akasiba ku ggaali. Yali agenda, waliwo kasitenseni awo waliwo abaana nga bazannyirawo. N'agenda mu bbaala n'anywa akabizzi ke n'akaleka ku ggaali. Abaana bano abato balina ke bayita kapapi akabwa. Bajja balaba ekyenyeenya ku ggaali, kumbe mulimu kabizzi. Ne bajjamu akabizzi ne bateekamu akaki? Omusajja omutamivu ye bwe yajja avuga buvuzi ggaali agenda waka. Abaavu mubamanyi, yalakanira ku geeti, maama w'abaana, mukwano gwange azijja mu bwavu jangu olabe. Omwami leero asanyuse nnyo ki bw'ati okumpita, kale kanzije. Eggaali yagisimba n'eri, bulijjo gy'atayagala mukyala wakole ki? Akwateko, ku luno yagimukkiriza. Ssebo abatamiivu abo balina oluteekateeka.
Kati omukyala agenda otuuka ku kagaali okukebera mu bokisi nga mulimu akabwa nga ne bane musajja gwe. Kati osirwadde kutuuka ku salino, tetulina kyakulya, tulina kyoleka waka, kati ate tulunde bubwa. Azite mulina amagezi. Ogamba ki? Kabwa otegeera bulungi, jangu olabe. Bagenda okubikkula bokisi ng'akabwa ke kakola ki? Mukyala weesirikire kale kaawo. Ono omusajja agenda kundaba enkya akanva. Oba olw'okuba ndi mwavu kyava mpadde akabwa. Kale yagira bw'ati enkeera yaalwo n'agamba jjo nanywedde ezi leero kanywezi andabe akanvaamu. N'asimba akagaali ke luli we yakaleka. Kumbe n'abaana baatutte akabizi. Maama we yabagaye muzeeyo mangu akabizi gye mwakajje mukomye wano akabwa kange. Nabo bagirawe bati bagenda olengera akagaali kakola ki? Bajjamu akabwa kaabwe nga bazaamu akabizi nga badduka embiro aveena agangayidde aseetinze kuvuma musa eyamuwadde akabwa. Yatandikira eno ebisajjamu ebigagga ebitalina magezi. Kati walaba nga nze ndi musiru nnyo okumpa akabwa. Mukwano gwange kiki ekibaddewo? Nze nakuwa kabizi. Kebera bokisi yiyo. Omusajja omugagga agenda okebera akabokisi nga mulimu mbizi gyakola ki? Ane John wabeera ki? Laba. Omusajja ono omwenge ne gumwamukako. N'akwata akabizi. Nga bwe nkuta omuzindalo guno. Naga akabizi gwe olwaleero salawo era okyuke. Oba oli kabizi, beera kabizi. Bw'oba oli kabwa, mu budde buno Omukama akugamba salawo. Oba oli wuwe, beera wuwe okole ebibye. Bw'oba oli wa sitaani era beera waani? Ejjukira nti sitaani yajja kutta nakola ki? Nakuzikiriza. Yajja kutta nakola ki? Kati oba ogenda eri azikiriza, oba ojja eno Yesu aganze najja ofune obulamu ate obufune mu obudde buno bulimu obulamu ate obulamu mu buki? Bujjuvu. Abooluganda nga bagenda okuggyawo Yesu, baako ky'ogamba Omukama kyagenda okukolera mu bulamu bwo. Bagenda kuggyawo Yesu, then olunaamaliriza tujja kusomayo essaala ntono, then tugende service. Mukama abampere nnyo omukisa. Tufukamire wansi. Yesu wange nkusinza n'omwoyo gwange, sakramenti kisiza omutima gwange okwewunyiza olwo wetuwanzi olabikidde buli kyendabako nekyekomako enkoma n'erangi binimba leero ebigambo byokka byewatugamba byebibyo byenkwata
Baagalwa, kyali mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebaza okutuwa amaanyi n'enneema okubeera mu maaso ge. Twagala atuwa omukisa mu ngeri ey'enjawulo, tukwateko mu ngeri ey'enjawulo, tujjuze mu ngeri ey'enjawulo. Tetusaanidde tuli boonoonyi era atusaasire. Tuggyawo Mukama nga tugenda okumuggyawo. Twagala ffenna ffenna Mukama waffe nga tannaggyibwawo tubule okutuwa omukisa gwe ogw'enjawulo, tubule okutwambaza amaanyi, tubule okutujjuza, tubule okutambula mu ffe bulamu bwaffe mu mbeera zaffe zonna zonna. Oluganda abaagalwa, mutunuulire Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ye waali okutuwa amaanyi, ye waali okutujjuza. Tumutambuze mu famire zaffe, tumutambuze mu mirimu gyaffe, mu bye tukola, mu baana baffe, mu byonna byonna bye tukola. Osobola okwanjuluza emikono gyo Mukama w'omukisa gwe ogw'enjawulo. Nga weeyanjuluza emikono gyo, musabe emikisa gyonna gy'oyagala ku mirimu gyo. Mugambe Mukama wange Yesu Kristo, guno omukisa ngwetaaga, omukisa mu mirimu gyange, omukisa mu baana bange abali ku ssomero, omukisa mu maka gange, omukisa mu bye nkola byonna byonna, omukisa mu nsi yaffe Uganda, omukisa ku byalo byaffe. Omukama musabe omukisa ogw'enjawulo. Mugambe akujjuze, akuwe omukisa mu kyalo ne mu kibuga, buli yonna yonna gy'otuuka ekigere kyo, buli yonna yonna gy'otambulira, Mukama mugambe akuwe omukisa. Omukama mugambe akujjuze. Jangu Yesu jangu, tuula munda yange. Jangu Yesu jangu, tuula ofuge. Jangu Yesu jangu, jangu eno tuula munda. Jangu Yesu jangu, Yesu jangu eno tuula ofuge. Jangu Yesu, jangu eno Mukama. Jangu Yesu jangu, Yesu jangu eno tuula ofuge munze. Yesu ofuge mu bulamu bwaffe, ofuge ne mu baana baffe, ofuge ne mu biganye byonna, tuula ofuge mu. Jangu Yesu, jangu eno Mukama. Jangu Yesu, Yesu jangu eno eyingira mu bulamu bwaffe. Taata jangu eno Mukama. Jangu Yesu jangu, Yesu jangu, tuula ofuge munze. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, twebaza olw'omukisa gwo gw'otuwadde. Tukwebaza kubanga
amaanyi go okuva bwe baakutaddewo ate okutuuka ku ssaawa eyakati, era tukimanyi nti okyatujjuza saviisi gye tugendamu. Yongerera ddala okutujjuza amaanyi go ne mu ssaala zonna zonna. Tubisabye ne twebaza nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Tusaba okwata ekiweebwayo kyo mu ngalo nga tusaba mu ddakiika zino entono ennyo nga tunaabagenda mu saaviisi. Maliriza osibirize amaaso go. Mukama Yesu, nyongera okukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde olwaleero okubeera naffe okuva ku makya okutuuka essaawa zino ze bakuggyeewo. Mukama twongera okusaba oyongere okutujjuza amaanyi otukutuleko buli mbeera zonna mu bulamu bwaffe. Mukama tukutuleko byonna ebitusibye, obukyayi bwe tulina eri bazadde baffe, obukyayi bwe tulina eri abatuyamba. Mukama tukutuleko buli mize gyonna Mukama egitulemesa okulaba ekitiibwa kyo n'obuyinza bwo mu ffe. Sisinkana obulamu bwaffe mu ngeri y'enjawulo, Kabaka w'Abakabaka, okutule okusibibwa mu bulamu bwaffe, otukutuleko ebikemo mu bulamu bwaffe, otukutuleko okufa mu bulamu bwaffe, otukutuleko buli maanyi gonna agatali ga Bwakatonda gabadde gatulondoola. Waliwo abamu abadde balumizibwa emitwe Mukama n'ebifuba n'emigongo, mu ddakiika eno amaanyi go gabasisinkane Kabaka w'Abakabaka. Waliwo abasobeddwa abali mu depression, abali mu kulowooza okwetika ekyawaggulu. Mukama leka Kabaka okutula endowooza zonna ezo ezijja mu bwongo bwabwe, endowooza ezitali za Bwakatonda, egyo emyoyo gy'okufa. Abamu balowooza n'okwetuga. Mu linnya lya Yesu tugaana okufa mu bulamu bwabwe, tugaana ogwo omwoyo gw'okufa ogubalondoola era ntugulagira gugende wansi w'ebigere bya Yesu. Mukama tugaana ogwo omwoyo gw'okulwalalwala. Waliwo abatamala mwezi nga tebalwadde, ogwo omwoyo gw'okulwalalwala tugugaana mu linnya erya Yesu. Mukama sindika amaanyi go, sindika Mukama amaanyi go, sindika Kabaka w'Abakabaka obuwanguzi bwo, obajjeyo mu kufa, obajjeyo mu kulwala, obajjeyo mu kufiirisibwa. Mukama nyongera n'okusaba abalina ennaku ku mitima gyabwe, abalina ennaku ku ndowooza zaabwe, Mukama nga bo basula bakaaba, basiiba bakaaba. Mukama basisinkane, obakubagize, bafuukire abo batalina taata waabwe, bafuukire taata waabwe, abatalina maama bafuukire maama, abo bakukaabirira emisana n'ekiro, yanukula essaala zaabwe Mukama, obajje mu bikolimo eby'obutafuna Mukama, abasabira abaana baabwe Mukama basisinkane mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama era nyongera n'okusaba ekiweebwayo kye bawadde Mukama, kye bakutte emikono gyabwe, kiwe omukisa, bawe omukisa mu mirimu gyabwe, bawe omukisa mu famire zaabwe, bawe omukisa mu bye bakola Mukama, bawe omukisa Mukama mu buli kimu kyonna kye bakola, kiteekeko omukisa, babeere bawanguzi. Mukama nkwebaza kubanga bwe tusaba owulira. Bawe Mukama ekisa okusiba okumalako ekisibo kino ate n'okugaba Mukama. Bawe Mukama, bagabirire Mukama, wonna batudde Mukama kubisaawo emirundi 3 emikisa gyabwe, badde nga bawa bujulizi.
byonna tubisabye ne tubyebaza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kwata ekiweebwayo kyo okireete ng'oli musanyufu. Tuwaayo ebiweebwayo mu nnyumba ya Mukama. Tuwaayo ebiweebwayo mu nnyumba ya Mukama. Tuwaayo ne ssente zaffe mu nnyumba ya Mukama. Tuwaayo ebiweebwayo mu nnyumba ya Mukama. Yesu tuwaayo gy'oli mu nnyumba. Ssebo tuwaayo gy'oli mu nnyumba. Taata tuwaayo gy'oli mu nnyumba. Taata tuwaayo gy'oli mu nnyumba. Mukama ayongere okubongera omukisa n'ababadde tebalina naye nga baagala okuwaayo. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama tumukubireko mu ngalo. Tuyimbe oluyimba olw'amayimbira.